mugamba ono kati acting minister of education JB Muyingo nga newo yennyini kuseta ai abaana bafudde incidents eziwera nga n'obujulizi tebuvaayo kati saawa zineeno olaba nti amagezi gakomyewo nga abaana bamaze okufa ng'abaana bamaze okufa kati amagezi gakomyewo gwogambe nti no suspendinze tuwa zonna mu Uganda mukaddiye obwongo bukaddiye bukuttemu emmembe naye temwagala kwewummuza ensi mwagidibaga Uganda eringa entaana leero woogigwamu enkya omulala yagigwamu leero woogisimatuka enkya togiwona eringa ntaana ebyo ebimotoka ebyo bitwala abaana b'amasomero bimotoka byammwe abali mu gavumenti ya NRM temusobola wadde okutekinga responsibility tibukimanyi nti zino emmotoka zivuga abantu bangi tuteeka abaana b'amasomero aside nti zivuga abantu bangi temuzikolako inspections kubanga gamotoka gamu gafaafa dda kyokka ne kijja nti badriver ababeera bavuga emmotoka zino they are very heartless tebawuliriza bo batambulira ku kyabwe chuya tasobola kuwuliriza ne balyoka bavuganga bavuga speed bavugirako nga ka speed katono nga bali wanino mu central ate mu central parts areas ezirimu kajjamu bwaba akutte ku Bombo Road Kastave Matuga awe ba Saketi bwaba akutte ku Jinja Road Kastave Wantoni awe ba Saketi bwakwata Hoima Road Kastava Wakiso awe ba Saketi ochuwira they are very heartless balinganga emyoyo jabwe ebajiwonga ye wa sitani kati nosanga ono minister JB Muyingo ojona naagira olaba n'ebizibu ebibyo mu ssomero eryo byakulema mwesiba mu bifo mukutte mmembe mu bwongo temukyasobola kulowooza ne mugamba nti bannaye tusaze tutya empenda okubeera nga abnormal accidents ezitukawo mu ggwanga Uganda tezibawo kubanga immwe mwagala kukutira ku misaayi gy'abantu gw'omuntu obeera tokkutira ku misaayi gy'abantu bwe mbeera nga temuyina ensonga lwaki abaana babeera nga bafaafa abantu bafa mu Uganda no wesanga nti mu Uganda buli lunaku accidents abantu bafa ekyeyononere omuntu n'agamba nti accidents happen wano we tuli tezi happeninga emmotoka y'essomero waneeno oyina right egireka neeyitawo emmotoka y'essomero tebagivugirako speed bw'olaba nti eno sukulu basi ogiwa distance naye Uganda ekitaliiwo kyokka abasomesa ne muteeka enninga ku bazadde simanyi tuwa mugenda okugenda mu taamu eno nga sachula eriko tuwa ya taamu ejja ochuya omwana nalyoka abeera ku pressure banne ku ssomero bamutraumatizinga deimoko banene abagenda ogenda kutuwa nga ye teya affordinze kubaira naki nakasente katuwa tuwa ezamwe ne muziteekayo mu lunaku ng'abaana abalala bonna bali ku ssomero ne mubajja ku ssomero ife twagendangako mu tuwa nga lwe mugenze mu tuwa tuzikola end of third term ate nga tumaze ebibuuzo ate bamakinga sure nti abagenda kutuwa bokka be basigala ku ssomero obutatraumatizinga balala obutabeera nti no bagetinze mocked with the rest of the students oba pupils naye mmwe ne musalanga wanti eggwanga ekizibu kimala kugwa wano nabawulira mugolongotana kubya train era train ne bus we mwalowooleza nti kati munnaye tulina okuteekawo barriers obwongo obwammwe bwakwatadde emmembe naye temwagala kikkiriza ye munaakikkiriza mutya nga kagujwa ali ku ntebe y'eggwanga Uganda naye yalemera ku ntebe y'eggwanga Uganda kwegamba ensi gye mugitwala mu kye bayita magombe gye musindika mu Uganda kati essaawa zineeno ofunye aka understanding weefuula mbu olo simanyi sukulu tuwa simanyi bikoze bitya simanyi trip simanyi mala biki they are all suspended okirabe leero aba traffic mwatandika kubeera ku nguudo nga mwe kye musalawo ove waka nga wakoze dda budget nti olwaleero nina okudde waka n'emitwalo 2 nti emmotoka ne woogira banga ekipira kyafa emmotoka ne woogira banga kwegamba tebitegereka gwe kasita kuwaki kyoja mu miro ng'omuleka kuba already oyina budget yo wavudde waka ng'oyina budget yo buli omu no weesanga nti buli sector eyina kwegamba buli omu akola kubeera nti nno njibaddemu njifunyeemu ntya Uganda kyekiri e Uganda teri kirala ensi mugitwala mu kye bayite amagombe naye mulemeddeko
nosanga enguudo nfunzibu zirimu ebinnya zirina sharp corners nosanga ba driver tebeefiiriddeyo aba traffic ababeera ku nguudo nti bannaye tulina ba traffic temusobola na bateeka mu bifo bituufu aba traffic wabula okwekweka mu bifo ng'akimanyi nti nno wano twekweseewo tulina okukwata emmotoka kuba twazze leero nga tulina budget nti ewaka nzirayo n'emitwalo 2 ate nga bwe kiba kale bannaye mwebuza amagezi barakallahu fiikum gavumenti ya NRM barakallahu fiikum bannanyini bikampani ebiyinaganaga motoka abayina emitima emibi ennyo egya sitaani barakallahu fiikum kuba zino emmotoka zammwe ekimotoka ne kijja ng'oli akimanyi ekimotoka kifu naye olw'okuba ye atunulidde ssente tafaayo n'alyoka akivuga endiima n'ayita ku wa traffic nga n'owa traffic naye akimanyi nti nno yes n'akiyimiriza ng'abadde alina okumuvunaana nti emmotoka emipiira si mirungi n'amusaba kyojja mu miro barakallahu fiikum Ugandan government Jebbi Muyingo barakallahu fiikum ozuuku kaki ng'abaana bamaze kufa mwe muli awo mulinganga byawongo nti muli mu kunywa musayi gw'abaana Uganda abazadde abafiiriddwako abaana bammwe inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna Mungu abagumye mu mitima kyali ku nsonga z'abaana ba King David asaaka katwetwogera batugamba nti omuwendo gw'abafudde baweze 6 kitalo nnyo era kitalo ddala mawulire si malungi yadde n'akamu naye amawulire amalungi agaliwo nti abakawonawo bo bamaze okuba nga batuuka e Kampala era abazadde baabwe balabiddwako nga buli omu agenza okunona omwana we naye abantu bavudde mu mbeera era kati olaba ebibuuzo bingi ne Chrysostom Muyingo batandise okuba nga ate bamubuuza. Minisita w'ebyenjigiriza Jesse Muyingo ategeezezza eggwanga nga gavumenti bw'eggyewo zituwazi zonna mu ggwanga lyonna okuva n'olunaku olwaleero. Kino we kijjidde nga abaana 23 bafudde ekiro kya leero mu kabenje akagudde mu bitundu by'e Kapchorwa ng'abaana bavudde mu disitulikiti ya Fuwa ne Wakiso ku ssomero lya King David Endejje. Nze okwogerako naawe okulaga ezimu ku nsobi z'endowooza ze tubadde tukola ng'abazadde n'amasomero ne gavumenti ebyaviiriddeko abaana bano okufa. Essomero lya King David erisangibwa Endejje Wakiso lyategeka oba lyateekateeka ttuwa nga lijja abaana mu kusomero eryo libatwala e Kapchorwa essipi nga bw'ogatta distance eyo okuva ku ssomero lino okutuuka we batwala abaana ziri kilometers 310 n'okudda kilometers 310. Kitegeeza nti ttuwa eno yali egenda kuba nti abaana batambula kilometers 620 ne mwana watu n'abazadde bakkiriza era ne basasula ssente okuva ku ssomero lya King David okutuuka abaana bano we baali bagenda. Emmotoka bw'ebanga edduse nnyo evugirawo essaawa 6 katukitwale nti yo baasi ey'abaana etwalirawo essaawa nga 7 ze essaawa 10 na nnyanga omwana ali ku luguudo. Mumanyi Jinja Road, mumanyi enguudo za Uganda, naye abazadde bakikkiriza ekyo. Abaana baffe bano bagudde ku accident kiro ssaawa 2:00 nga bakatandika olugendo olubakomyawo ene Wakiso Endejje. Kitegeeza essaawa 2:00 abaana be bafunidde accident eno babadde bagenda kutuuka e Wakiso ku ssomero lyabwe Endejje ku ssaawa 9 ogw'ekiro. Munansi yeebuuza, omwana wa Uganda essomero liyina kumutambuza mpaka ssaawa mmeka ez'ekiro? Era omwana wa Uganda essomero liyina kumutwala distance ki? Kuba kilometers 600 ng'oli mu kutambuza abaana b'abantu ku nguudo z'e Uganda z'omanyi. Abaana abato eba risiki nnene. Abazadde twakoze ensobi okukkiriza ebintu nga bino kubadde twagala abaana baffe okugenda mu zittuwa. Kino kituyigiriza nti naffe ng'abazadde tusigale nga tusalirangawo abaana baffe kuba abaana baffe teri ssomero oba musomesa ayagala mwana wo kukusinga. Salirawo omwana wo oba agende oba tagenda. Abaana bano gye bagwiridde ku kabenje
nga omuzadde w'endejje ne bw'aba yategeereddewo mu kaseera ako nti omwana wange agudde ku accident ku ssaawa 2 kyabadde kimutwalira okuvuga emmotoka sipiidi essaawa 6 okutuuka mu kifo omwana waafunidde akabenje. Kitegeeza omuzadde yalibadde atuuka ku ssaawa 9 nga bukya. Oba tolina bw'oyamba mwana wo, oba tolina bw'osobola kuyamba mwana wo. N'olw'ensonga eyo newankubadde mu maaso baliba bazizzaawo tours, abazadde tubeereko kye tuyiga mu kufa kw'abaana baffe bano. Bazadde bannaffe kitalo nnyo abaafiiriddwa abaana. Nammwe abalina abaana baffe abali ku bitanda tusaba Katonda abakole ki? Abasuuse. Ffe abasigadde tubeereko ekyokuyiga mu kutaasa abaana baffe. Amasomero mangi gabadde gatandika tuwa nga kyo kyanfuna. Omwana bamuteekamu entiise oba okwagala okubanja ssente za tuwa eza school fees nga tazifanako. Omwana yanzuukusako ku ssaawa 8 ogw'ekiro mutabani wange wa top nga nsaba ssente za tuwa naye nga zikyaliko ne weeks 3 mu maaso. Eyo embeera ebadde esusse, ebadde esusse. Omwana afudde. Abazadde bangi abaana bano abaafudde oyinza okwesanga babadde ne looni, baalya looni, mwabaddemu abaana ba P7. Omwana we Uganda mu ssomero ng'eryo watuukira mu P7 ssente nyingi z'oba omuteeseemu. Kati ebyenjigiriza eba investment eri omwana waffe oba olowooza nti mu maaso yajja okunjuna. Akulekedde looni, obulamu bwe bugenze bwe mutyo, omwana wo afudde bw'atyo naye ng'afiira mayiro kilometers 300 mayiro 2. Ekyo si kituufu. Ezo zonna zibadde ensobi nga tuzikola. Tulina okujjamu ekyokuyiga. Tulina okujjamu ekyokuyiga. Ate bo abantu beeyongedde era okuba nga bakubaganya empawa. Ono yagambye nti nedda ebintu bino mubiggyemu Katonda, nti mwe abavaayo ne mugamba nti eyo pulaani ya Mukama Katonda, nti nedda Mukama teyakubye pulaani bw'etyo. Awo Mukama ayingiriramu wa. Mulekerawo n'okuwaayiriza Katonda. Mukama bwagera ekiseera kyatuuseewaawo kweyo basi kyatuuseewaawo. Noli yali atomedde train era Mukama yali ageze. Nange Mukama yagera yagezeewaawo obulagajjavu gwe mulabirako ddala negirigence okuvira ddala ku ministry y'ebyenjigiriza. Ba inspectorate of schools abalina olambula amasomero gano bakola ki? What are they doing? Nali Buddo yajja. I was there Buddo nga Buddo eyidde. Era nawo Mukama yagera Buddeje. Don't believe your nonsense. Don't tell me that nonsense. Wano Buddo yajja naliyo. Was it God who burnt the school? Was it God who burnt that school? Where is God entering in human negligence? Tukirize tuli balagajjavu. Mukirize there is something wrong you are not doing. Mukirize temu inspecting a bus zino ezitambuza abaana. Mukirize ba driver bavuga bus zino abamba tamivu. Atabaina na bisanyizo bivuga abaana. They don't have requirements to drive these kids. Obuvunanyizibwa bwani. Ba RDC bakola ki? What are the RDCs doing? Kulya buli sente. Bubanonya Bobi Wine. As if Bobi Wine kizibu kya Uganda. Ba RDC bakola ki? Buli somero lifuluma lisokere wa RDC alisayiningire. Buli agala ofulumya abaana ku somero soka wa RDC. Ode wa DPC bakusayiningire. Nebine byo kufulumya abaana b'abandi. Kwa mwagala okufisa obusente. Ba RDC bakola ki? Ba inspector ba amasomero abayina oku inspecting amasomero gano Balamu yatuuso genda ku somero nga terina toy. Balamu was there Nyimbali. Nge essomero terina toy. RDC wawe akola ki? Ne president wakituguba abantu bano. Tuli wano tetulina mirimo. President Museveni tuli wano abagala okukola mwatuma emirimo. Which type of incompetence is that? How can a school not have a toilet? RDC nasigalawo member of parliament wali ati Kabinyo inspectorate of schools naye yasigaddewo. Bala mugobe embwezo
balamu tewaba kutiisa balamu tewaba kutiisa ne nammere tuli mabega gamma. Chase those idiots. Balamu buli wotuka ku ssomero nga tebalina toyi soko gobe di master. Oye di master ingirire we ruzira. Odekwala disina y'omugobe. Tukoyi. Enough of this nonsense. Anko balamu tewaba kutiisa tuli mabega ge gwanga lyonna liri mabega go. Gobe embwezo. Ba government y'abanyabwe. Bagende balime. Eggwanga lyonna mulizanyiddemu. Balamu yatuuse ku ssomero ng'abaana tebalina tooyi. Enkya balwala Ebola bafe. Abaana balwale Candida. Tugambe Mukama yabayise. Ekiseera kituuse. Tewali kiseera kituuse wano. This is negligence of some government officials. Tukoya abakungu ba government abatagala kukola. Buli awulira tuyagala kukola va mu government ogenda olime. Mwajja kuweereza banna Uganda. Buli awulira nti oli mukungu wa government toyagala kukola. Get out of the office. Tulina banna Uganda banoonya emirimu bangi. Balamu abagobe. Kale twabenga bwe munadda. Nabulabye bwe yasamya. Dero eri waawo. Loye gano kola. Loye batuma okubba. Balamu tayina buyinza bugoba government officer. According to Dero, loye kutuma okubba. Where is Dero to steal government money? Tulage waawo. Cite for me any law as a lawyer that tells a government official to steal government money. Balamu agoba babbi. Atali mubbi tamugoba. Balamu agoba babbi. Ne muli enguudo, ne muli amalwaliro. Mwabatalumirirwa ku ggwanga mwabaki. Abatalumirirwa ku banna Uganda mwabaki. No beze enguudo, no beze eddwaliro. Gwe abaana bo basomera ebweru. Please. Balamu gobe embwezo. Akweyimbamu mutugambe. Oba line eggwanga ly'abanyakwe akakamanyiro kaabwe. Wabaddewo entitlement y'amaanyi. Omuntu noba ne office. You can't even visit a school. Balamu avudde Kampala ajjatereza embalala. Really? Excuse me. Balamu ne Namere bavudde Kampala batereza embali. Abakulembeze b'embali mukola ki? Nalabye ki MP ky'embali. We are sorry, honorable. Sorry over what? This is your work as an MP. It's your job. Balamu wetaaga omudaali. I mean Balamu ne Namere. You need the medals. At least muyinako kye mukoze. At least abana Uganda we are happy that at least something is now being done. But it has been too much. President Museveni goba abantu. Eggwanga lyagala ogoba ababbi. President Museveni tukubanja ekintu ekyo. Chase the thieves. Ensi ekooye. Nalabye minister bali omunsi ng'agenze mu ddwaliro embalala. You can imagine Imbalala hospital, Lifalo. Bayintani babadde abo. Be bali mu ICU. 2 interns. Be bali mu intensive care unit. Minister bali omunsi yabadde embalala. Mu Lifalo hospital. Yasanze yoki. Lifalo hospital ngefana na bwetu. Nedda. Tekijja kusoboka ekyo. Enough is enough. Oyo aladisi nasigala wao. Nga Lifalo hospital fana bwetu aladisi omukiise wa president. Okiika biki.
oyo naye ne mumuleka waawo. Kati ba ghost waka omuntu laba nga afuna sente za government naye nga ghost takolangako ne mu office talinyangamo naye nga afuna sente za government. Nosanga balamu yasanze essomero nga lisasuza abaana fees naye nga government eriwo akawumbi kalamba 1 billion. But the school solicits money from the students. Balamu ogwo gwedi master wandibadde ogukwata n'ogukuba kabangali. Ate balamu naawe ababbi obakwata bubi. Balamu ababbi omasajinga bamasajinge. Mwambule abantu empale. Kwate libiri ambule mwempale mulise mu kibuga mbale. NCTV tuwerabira kubanga subscribinga, ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde butereva mawulire kyo kubanga tugakuwerajja kubanga tugakutuusaako wona wali wona wasinzidde sigala naffe tova.